Guno gwe mugasi muliki gwajjudde ne guboga era nga kati abantu mu kitundu kino bali kuyoleke. Abatuuze batutegeezezza nti bannaabe basatu baafiiridde mu mazzi gano kati aganjaala so nga ente 50 tezaalutonze. Mu magombolola agasinze okukosebwa mwe muli Ebiseego, Butuŋŋama, Kanaala ne Bweramule mu disitulikiti y'e Ntoroko. Ennyumba nnyingi zibulidde mu mazzi so nga n'omuddo oguliibwa ente ngeri ekitundu kino ekiri eky'abalunzi nagwo gubulidde mu mazzi. Emmere abantu bano gye babadde balimye naye amazzi gagyonoonye bya nsusso. Amazzi gatwekere tulina namwe tukucumbira tulina namwe tukusensa tuli aho. The river banks and the lake banks burst, spilling over the water into the low-lying areas. And many people have been dislocated from their homes. And as I talk now, 2 people have died, a woman and a man, and the child has gone missing for about 2 days now. Abakulira ekitundu kino bagamba nti engeri abasinga gye bali balunzi ebikozesebwa bigula mu katale naye nga kati balina obuzibu bw'okusomoka amazzi kubanga ekkubo mwe bayita lijjudde. Babatuuze abalala bagamba nti baagala baweebwe weema mwe baba basula kubanga ennyumba zaabwe amazzi gazisaanyizaawo. Abakulira ebisolo bagamba nti n'endwadde ezikwata ente nazo tezisobola kwewalika mu mbeera ng'eno.